kirungi kutabiikiriza mikolo gya nnono mu byabufuzi. Abayudaaya baabuuza Yesu nti kituufu okuwa Kayisaali omusolo? N'aggyayo ekinusu n'akikyusa n'agamba kino ekifaananyi ekiriko kyani? Ne bamugamba nti kya Kayisaali. N'abagamba nti ebya Kayisaali bibe bya Kayisaali, n'ebya Katonda bibe bya Katonda. Kaakati nze ngamba bweti omukolo ogw'ennono n'obuwangwa gubeere gwa nnono na buwangwa, ogw'ebyobufuzi gubeere gwa byabufuzi. Si kirungi muntu kugenda ku lukuŋŋaana lwa byabufuzi n'agenda ng'akaalakaala n'ekifaananyi kya Ssaabasajja. Ogenza okubya olukuŋŋaana e Masaka e Buddu, oli wa Nuupu tugambe, ogenze n'ekifaananyi kya Kabaka okaalakaala nakyo, ate ogenze mu lumbe mukwabya olumbe ate okaalakaala n'ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni, mugenze kwabya lumbe. Awo n'oba otegedde Yesu kye yagamba Abayudaaya, ebyokwabya olumbe, ebyokwanjula mukolo gwa nnono gwa buwangwa tugukuumire eyo. Kaakati bw'onoogenda mu kwanjula ne bannabyabufuzi gy'ogenza okuwasa omukazi nga tebabaagala, onookola otya? So ate ye Kabaka talina ludda lwa byabufuzi. N'olwekyo abantu babe beegendereza, ebyobuwangwa n'ennono bibeere bya buwangwa na nnono, ebyobufuzi bibeere bya bufuzi. Munnabyabufuzi yenna ayagala okuyitimusa erinnya lye asobola. Era bannabyabufuzi ab'amannya tubalabyeko ffe abamu okumala ebbanga. Ogenda okulaba omuntu ng'alinnya ennyo ttutumu ate olulala ne likendeera, twali tubalabyeko. Ate omulala batalina ttutumu n'alifuna. Abantu bakiraba mangu embeera zo nga bwe ziba zitambula, naye si kirungi kutabiikiriza mikolo gya nnono mu byabufuzi mu ngeri y'emu, era si kirungi kuteeka bintu bya nnono na buwangwa mu byobufuzi. N'olwekyo agenda ku lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi togenda na kifaananyi kya Kabaka, genda n'ebifaananyi bya bannabyabufuzi b'owagira. Agenda mu mukolo ogw'ennono n'obuwangwa, genda n'ebifaananyi ebigendera ku nsonga eyo.